Allah ombaka yaganti wa ata'at zawjaha. Omukyala agondera omwami we. Abasajja nga baagala order. Abasajja yenna ayagala nnyo ogamba omukyala we gwe yawasira gati nedda ekyo kireke. Omukyala we n'agamba nti bw'otyo bw'ogambye khalas. Sajja awulira mulinga naye damula agikola atya agirina. Naye omanyi nti wansi tukome ku ekyo wansi hadithi yagamba nti wa arba'un min ash-shaqa. Bw'oba oyagala kye bayita obujiji, bw'oba oyagala ennaku mu makulu g'ennaku, ennaku mu bukakafu bw'ennaku, Allah akugezesanga n'akukombya ku ebi bimeka Abdurrahman bimeka bina ebyo byo bukaawu. Subiri wa kunsi ne ku nkomerero, subiri mululuuza kigaji. Ono wali amanyi obukaawu obulala babuyita nakasero, buli awo bunankale bwa musujja buweke babukuwa bukalu naye kakaawa muganda wange. Naye ombaka yaga nti wa arba'un min ash-shaqa. Ate bina muganda wange Allah bwakugezesanga nabyo okkiriza. Naye omanyi yakulembeza yagamba nti wal mar'atu su, omukyalo omubi muganda wange n'abalina ssente nga Allah amugezesezza n'omukyala ow'empisa embi, ssente obuwoomulivu buggwamu, oba omugagga ali mu nnaku. Naye nga lwa nsonga eki Allah yakuwa kimu mukazi. N'oline bw'aba mukulembeze Allah n'amuwa omukazi akaawanga omususa, era naye baga nti omulaba bweru nga yeekaliisa naye eka adda ku kibooko. Batunyumya nako batuuka n'otumanya agisiraaji batuuka n'otumanya aga nti empale za bwereere mukazi waabo gola naddamu oyo. Otusanga twefunyiriza mu maka gaffe, mu makanga gago naye nga oli ku biragiro Allah yakugezesa. Bano wal mar'atu su asobola okuteeka mu bujiji nga tosembererwa muzadde akuzaala, nga tosembererwa wa luganda, towa kantu muntu ng'akulaba buli kaseera webbirira bwebbirizi. Olwo noyagala mukuwa muganda wo omutwalo, genda mama Sumaya takulaba, genda ojja kunsanga ku mulimu. Tojja waka muganda wange tondeetera buzibu. Naye nga munnange musajja wattu mumpala omwo mwoyogerera ebyo. Naye Allah nga yakugezesa ku kitanda osula kabebenu. Musajja ow'ekitiibwa. Zikira mukwano gwange Allah amusaasire yankubira essimu kiro nanga tiseeka njogererako ne munnankani woono. Ndi mu mmotoka naye sawa guno omusanvu ndi mu mmotoka mu parkingi Sheikh arba'u min ash-shaqa. Obulamu tebuliimu kanukuusa nga Allah akugezeseza n'omukyalo mubi. Ne opposite ntuufu.